abantu bayina obulumi obwaddala amataka bagabajjeeko ebyenfuna tebitambula bulungi abantu there is anger Ninazo nsanga abakulu mu government nti bagamba waliwo obusungu obuli mu bantu bayina okulaba bano basipika bazimba mayumba mu psychology bayita psychosis mass society tukanegwe eddalu psychosis mass abasoma psychology mukimanyi abantu batukisa ebizibu byabwe ne babissa ku balala ne batandika okulaba ng'abanyankole kyekizibu omuntu atandika okulaba junior nga kyekizibu kye singa tabadde junior singa mugagga bakita psychosis mass ate bwe kisukka kireeta genocide ekyali e Rwanda abantu babala kulwala kyaliko mu Europe eyo abantu ne batta Kabaka King Louis ne bamutta bonna bakabaka ba Europe ne babatta psychosis mass people start imagining imaginary enemies lero kusawa ya lero omuntu bwakusanga onyumya n'omuntu abuuza mubalaki junior lwachi ali nekasuku babalaki because buli omu atya munne kati abagagga bati abaavu n'abaavu bati abagagga wono mu Uganda abagagga tebeebaka bakuuma ebyo bye babbye n'abaavu tebeebaka balina okubba bano bye babbye psychosis mass gye tulimu very dangerous lero ne bwokola sente mu Uganda bagamba za government era bagamba oyina omunene mu government ne woba okozezizo mukulu wange yamu yazimba ekisawe ku sente ze ekisawe kya mukulu wange yamu tekuliko wadde sente za government sente zize neno ulirayo bano balukwago mbuwa ezo sente government ekwezo sente impitirivu bwezete gwe lwaki tebazi kuwa lukwago why did they give tomanyi bazigaba Elias lukwago nga tonna wala na muganda wange yamu we waliye wa genocide gulaki twamugamba nazikuwa abantu bakola people work the people who have worked timwagala kusoma kitabo kya hamu mu kitabo kye based on reasoning and reality ekitabo kya kugamba nti okugaggawala nsonga ya bwongo era yakiyita kufumiitiriza critical thinking ne ekitabo temukisomye mukulu wange yamu yekka yayina ekitabo omugagga kye yali awandiisa ate nga mugagga va ku buno butabo bw'osoma abaavu bwe babawandiika